abalungi nsanyusa obbalaba. Mwebale kujja. Bw'otuuka sharinga video nga bulijjo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2021. Nga bulijjo amanya n'eddoboozi ASP Asiimwe. Very soon ngenda kuba promoted to IGP okuva lwe tuli nti IGP mumanyi ebyamutuukako takyava ku ttooyi. IGP both sides yagwa eddalu, bagwa eddalu. IGP oli owe Uganda taddanga ngulu. IGP ono waffe eno mu Nuupu naye ali eyo yazoliga. Kati sawa yonna bwe nzija kuba IGP temufaayo. Waliwo abangambye era kakati era munaayigira tugire. Muninyisa amayinja nga nkyali mulamu bannaaye si kumala kufa ne mumpa obwa Major General obwa Lieutenant General. Agange mugampe. Era nze temugampanga nga nfudde. Agange mugampe gonna nga maleyo. Iso bwe mundaba kuwa IGP temwekanga. Now, kwata pen n'olupapula, kwata pen ne notebook twagana okuwandika ku lupapula. Ebyokwogera tulina bingi nnyo sigenda kuba muziki leero. Omuziki tetusobola kukuba muziki musaawa nga Uganda etonya omusaayi. Kyovula bajjo naze kanti ndiggwanga sigolodde. Nabadde sina budde bugola. Ate oba najjanga mu maaso gammwe ng'emimwa gitonya musaayi. Bwe njogera gitonya musaayi ne mungumiikiriza. Mwabadde temusobola kungumiikirizaako nga sigolodde olunaku lumu. Mwebale nnyo mwebalire ddala okungumiikiriza. Era bwe mulabanga obunafu bwange bwonna bwe nnina mbeegayiridde mungumiikiririzeeyo tugende mu maaso. Uncle Sam musanyusa okulaba. Bamikwano musharinge video eno. Share the video. Mumpe mu dakiika emu yokka mbeegayiridde. Simie
tusane sinzi wa mukama kubanga nyokola bewonyesa kitiba n'amatendo abalungi mwe bali kungumiikiriza bino twabikkaanyaako bwaba waakayiseemu mukankumiikirizeemu. Now mbadde nkugamba kwata pen n'olupapula ne notebook yo owandiika ekitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri essuula ya 4 essuula ya 4 olunyiriri lwa 27 okutuuka ku lwa 35 naye essuula njagezaako njogere nawe ojja kugenda ogisome yonna. Njagala bwe mba tusomye ku kyawandiikibwa gegenda okisome kyonna kubanga bingi mba mbireseeyo emabega, so ate bw'ona ogisoma yonna Omwoyo Mutukuvu ajja gikubikkulira yonna oyongere okutegeera bingi bye mba sisobodde kwogerako, Mukama abenga abikubikkulira. So kwata owandiike. Tuli ku continuation ya video y'eggulo gye twabaddeko nga twebuuza kyekino ekiseera ekyokululunkanira ebyobugagga n'ebyenfuna ne ssente. Mwebala okugisharinga. Leero eno continuation yeeri tukyali olwaleero omutwe gw'olwaleero twebuuza abasajja ba Katonda oba abaweereza ba Katonda tukoze kye tulina okukola. Ya continuation ya video y'eggulo. So katugende mu maaso Katonda nga bwali omulamu ebintu ndabika bijja kutereera. Mbadde nina information gye njagala okuleeta leero nnene naye ngisibye nja gimalayo enkya. Waliwo study bw'ogenda okukola research ku info gy'oba ofunye ogenda okugikola sawa kuleeta gundi ya kitundu. Obudde bugenza okutuuka okujja live nga waliwo kyenninda kibadde tekinnaba kutuuka ngenda ku sijja gigenda mu nnyo eyo. Naye bw'oba omaze okuwandiika ekyawandiikibwa tuli mu kyawandiikibwa ky'Abassekabaka ekyokubiri essuula ey'okuna olunyiriri lwa 27 kutuuka ku lwa 35 nga twebuuza abaweereza ba Katonda bakoze kye balina okukola. Kubanga ebintu byonna bwe bibaawo mu ggwanga oba mu nsi, Bayibuli egamba tuli munnyo gwa nsi. Ensi mugiraba erimu omunnyo oba omunnyo gwaggwamu ensa. Awo we wali video. Tuli ku continuation ya video ya message y'eggulo. Kakati nga sinabagenda eyo njagala nsooke nzijowo kino ebya covid bitandise okuddamu mpulira covid akomawo covid biki okugema. Awo mbadde nyinawo info gye njagala obbaleetera saagala gisunako naye mu making sure nti muntagingira Jenny Ruth Acheng. Nange kati njagala Jenny Ruth Acheng ne Ministry of Health mbabuulire ekiri ku ground olwaleero nga nkijje mu basawo. Anti kakati ffe eddoboozi TV ze Uganda zaafa, radio ze Uganda zaafa. Eyo bw'oba oyagala ojja kusangayo Lugambo, ojja kusangayo Lwasa na biki ebyo bamukolako programu buli lunaku buli evaawo Lwasa. Kati bino byasigalira eno ffe tubireeta. Njagala mbabuulire omuntu Jenny Ruth Acheng gweba omuntu eyafudde nga Jenny Ruth Acheng Ministry of Health nga yemusse olwa eddagala lye babagema. Nziramu bakubira omulanga bannayuganda temugenda bagema n'eddagala eryo lye bagema. Temugenda kubagema mbegayiridde. Naddala abasawo ebyo bye bagambye simanyi abasawo abaki simanyi abasomesa biki. Bannange temugenda kubagema bwe kiba kyakuleka profession ye ey'obusomesa gireke.
bwe kiba kyakuleka professional ye y'obusawo mu malwaliro ga gavumenti gireke. Waliwo omuntu eyafudde omunene, mukazi we n'omwana, omusajja ne mukazi we bombi bafudde, Jane Ruth Acheng. Bana isimanyi bwe ngisunako ate nja kuba nkoze bubi, ngisuneko njibamalireyo enkya. Waliwo omusajja gwe bagemye, omwami bamugema ne mukyala we babadde bantu banene bakola mu UN. Omukyala ye yasooka bwe babagema nafuna complications, omukyala nafa. Ngenda bibakomezaawo enkya kale kubanga mpulira mbadde nabitaddemu, simanyi bwe mbambibuuka. Omukyala nafa, omusajja naye ng'ali bubi n'agenda mu ddwaliro. Otuuka mu ddwaliro nga tewali kintu kyonna kyebamu okujjako painkiller. Ne bamukuba biru simanyi $6,600 simanyi biki yageze okulaba nga tewali kikolewa. Ne yeekalakaasa n'agamba nzira waka. Omusajja n'adda ewaka. Bwe yakyankalanye n'abeddwaliro ne bamuleka adda ewaka, ministry ne bagigamba omusajja yekyanze, omusajja agenze ewaka. Omusajja yabadde yakatuuka ewaka. Jane Ruth Acheng, minisita wa health, n'avuga emmotoka n'agenda ew'omusajja. Omusajja olw'okubanga ku kikomera kuliko abasirikale, omusirikale yabuuzizza mukama we eriye n'abakwagala bayingire. Omusajja n'agamba tebayingira. Omusajja ye yatambula biseeko kakabanga, n'atambula n'ajja ebweru n'ayogera nabo okutuuka nga Jane Ruth Acheng yali ku gate. N'amugamba byonna ebituuseewo tubitegedde, togeza n'oyogera ku ddagala lino, byonna tubimanyi tubitegedde, togeza n'oyogera ku complications z'eddagala lino. Omukyalo olwamukuba eddagala liri n'atandika okufulumya omusaayi buli wamu. Complications za gundi eyo simanyi abasawo bagiyita jaabu. Omusajja ne bamutiisatiisa ne bamugamba bwe bati, okutandika n'olwaleero tugenda kukuwanga akakadde kamu buli mwezi okusobola okukujjanjaba n'okukola kikumbe bali mu kumumonitaringa information tefuluma. Ne bamusayiningisa ekipapula ekyokusirika obutabaako kintu kyayogera. Gwe mbagamba musajja munene. Waayitawo ebbanga ttono, omusajja n'afa n'agoberera mukyala we. Enkya ngenda baleetera byonna ebisingako awo, n'amannya n'eddwaliro ne poloti namba ne nyumba namba, byonna ngenda bibaleetera enkya n'ebisingako awo. Mbadde sobola kukiskipinga ate nga mbadde nakitegese, naye okuwoninga abo gwabadde akeera enkya okukugema. Abasawo ng'oli musawo ng'ova mu Central, ng'oli Muganda, ng'oli mu sekita ey'obusawo, mwewummuze. Mujje tukuba akasaale waakiri, otaase obulamu, temugenda obbagema. Lwaki bagemera mu kiswa? Gwe mbuulira embalala bagemerawa? Ministry eveeyo etubuulire nti ab'embalala tubagemera Gindi, ab'Eisingiro tubagemera Gindi, ab'Ennyabusozi tubagemera bwewati. Byonna biri wano mu Buganda. Era mukere mwenna mugende mu Kiswa Medical Center, simanyi primary school medical center. N'ow'embalala ava mbalala ajje bamugemere wane Bugolobi. Mugende babageme. Ffe kasita tubabuulira. Nagamba abeeruweero juuzi Nakaseke, mugobe bamwine baagaana, babatemye. Batandikidde ku poliisi bagitemye. Bagambye mbu ebijambiya NUP yetema ebijambiya. Bannabyabufuzi NUP eri emabega w'ebijambiya. Thank you very much and very good. Za problem za NUP tukiriza nze mbuuza. Mwakwata NUP mu campaign ne mubakwata bonna okuva ku mukulu paka ku muto Sky Soldier. Ne mubakwatira ekalangalanga tebannattayo muntu n'omu. Batutemera batya abantu 19 ekiro kimu. Ne muleka NUP neyinaayina. Mwe mulowooza tuli basiru. NUP lwe mwagikwata bonna cream, top cream, waliwo kye bayita top cream. Yonna ne mugikwate yali ku ground nga ne president waayo mwali. Bonna ne mubakwata.
ne mubakuba ekitalya myezi 6 mwatandika obbata myezi 6. Thank you very much. Baali tebattayo muntu kwegamba okwesimba ku Museveni musango munene nnyo okusinga abantu okutta abantu 19. NUP etuttira etya abantu ne mugirekawo mumuluuza ffe tetulina magezi. Oyo politics w'ekinaana twamubuuka mwagenda obbakwata ekalangala baali basaani nga mulina obujulizi nti kati batta abantu ne mutabakwata naffe tubikkirize. Museveni lekerawo okutta abantu. Waliwo omuntu omwangambye bw'ati mwana gwe oyogera ekintu kuba ye antuninga wali ku gundi ku TV nga ndi ku TV ye bwenti ku lutimba olunene gaggadde mbunjogera ekintu n'akendeeza n'agamba omwana ono tebakiwulira kino kyayogedde saagala bakiwulire n'akendeeza ekyo ekintu okola kibi. Mutumbule buli muntu awulire mutemufaayo mubataginge ate mutumbule buli muntu awulire. Baŋŋambye mutukula Masaka awo wonna mbu kati bampulira okufa obufi. Abe Masaka ne mutukula mwenna ku boda awo simanyi wa baŋŋambye awo wonna mwebale nnyo mwebalire ddala mwekolemu omulimu. Abasajja bamu ne yagambye bw'ati bano abantu tetunaba nakubatemanga bwe tubadde twagala tubagamba mubeere mu nnyumba ng'obudde bukyali bo ne bafulumeebwe mwejje mu lockdown mmwe be batema mwejje mu lockdown baagala babateeke mu lockdown babateme mu bungi batema bakadde bammwe ate ne bakwata abavubuka. Okitegedde bwe wabaawo ekintu ng'ekyo eky'okutema abantu ebijambiya ne bakwata omuntu ekyalo kye kisanyuka nekigamba gundi bamukutta abadde atutemye naye buli lwe bakwata abantu bagamba nedda oyo si yatutema. Okitegedde awo Museveni mukwano wakola bubi okuyingira mu mulembe ogutali gugwo. Eno generation eno bagiyita generation ndala eri international za generation za international ebintu tubiraba mu ndaba ndala eno si kinaana ebyo wabikola mu kinaana politics wo mu kinaana takola. Ekirala footsteps zo bazitani Wolomax zonna tuziraba ntumanya nti eno element eno ya Museveni. Gwe ne weekweka nnyo okufuba okulaba ng'ovaamu byonna twakusoma element yo tugiraba. Element yo tugiraba gwe ne bwona otulimba ebyo wabikola mu kinaana notta n'ogamba obote. Kaakati otto ogamba NUP. Kwata NUP obasibe. Mpuuga bw'aba yali emabega w'ebijambiya bw'ona omukwata embuto zijja kuvuga e Masaka. Bwe zitavuga si mpuuga. Kwata mutabani wo mukube mu kijji olabe embuto e Masaka otegeere nti bannamasaka bamanyi omuntu abatema. Kwata Bamwine, kwata Sempijja ne mutabani wo obakube mu kijji. Anti gwe munnange ani Speaker wa Parliament yagambye bwe batosibe bajjako president tebamujjako lwa bijambiya. Honorable Wemitiana Commissioner wa Parliament awomba ngamba zake yayimidde ku floor ya Parliament n'agamba Museveni tumusensaringe tumujjeko kubanga batema abantu gundi ebijambiya. Madamu Speaker n'agamba president tavaako lwa kutema bijambiya. Waliwo ensonga endala ejjisaako president ebijambiya kintu kitono nnyo. Webale nnyo maama. You will end in tears. Igwe Amongi you will end in tears. Kana kantu mujja kasalayo wanudde. Amongi you will end in tears. Kadaga yatugamba bwati oyo Museveni aliwo ku lwange obulamu bwalinamu obutono bwe buti nze Kadaga alitwala nze mbumuwa akawuza akamukutte kali ku kirira kyange ekirira kye kiri kunze senga kati ali lwakitula alunda nte it ended in tears. Wait, the time is coming, it will end in tears. Awo sivuddeyo kangende ku kirala. Njagala abasawo mbalabudde abasawo abali naddala ng'oli Muganda obwongo bwo obw'obusawo obeera obusigaza genda oteme lumonde. Ensi bw'eritereera olikomawo n'ojjanjaba abantu mwenna bagenda bamalamu. Mbabuulidde abasawo Abaganda sigamba ab'ekinnansi omusawo dokita ne nansi ng'oli Muganda ye tribe yo
gendo temeru monde gendo simbe kasoli ebyobusawo ettawuli wanike ojja dijjayo nga Uganda eteredde bwe muganda tugenda bazika mbabulidde covid bamukomenyawo mbabulidde ebisigadde nja bireeta enkya nga sinagenda mu kyawandikibwa njagala okuyisaawo kano akantu twalumbiddwa NBS bannamawulire ba NBS waliwo information eriwo begasse NBS nga kampani yonna bwe mugimanyi mulimu omusajja Kasumba Simon Kagwanjala Kanale Mugisa simanyi baani Mugume simanyi Mugisa ba settings ekintu bagenda kukuba Honorable Segirinya kino nkyogedde bukyale n'eddwaliro lye waliwo ababali emabega Honorable Segirinya okukola eddwaliro eryo yafunye ebyuma ebiyitirivu Honorable Segirinya omu asobodde okufuna ebitanda 300 beds gavumenti ya Museveni yonna ku ssente empitirivu yaleeta ebitanda 420 Segirinya omu alina ebitanda 300 tasolooza misolo mukitegedde kati NBS bannamawulire ba NBS bagenze ne ba inspecting eddwaliro bali mukola report ku recommendinga eddwaliro lya Segirinya liri wachaafu liri mu mugoteko simanyi waliwo kerere ekifo tekiri favorable ate nga beba mu license bagenda gisazaamu so buli omu kyokola kikole ng'okimanyi NBS yayingidde mu lutalo direct okulaba nga bakuba Segirinya yabalemera mu parliament eyo yo tebajja mujjayo nze mbakakasa Segirinya tava mu parliament Senyonyi tava mu parliament Joyce Bagala tava mu parliament teri wa NUP ava mu parliament ate teri wa NUP agenda kusinga musango mbabulidde mu 7 tasobola batwala mu by elections mu Central Region mbabuliridde wano bwe kinaabaawo kiriba kyamagero tewali wa NUP yawaba musanga agenda guwangula why mu 7 tayagala agenda mu by elections wakiri kisigalaawo kikoneraawo tayinza kujjayo wa NUP eyebera national election eyebera national elections naawo tuba tuzeeyo mu 2021 oli owa January ne December mbabuliridde wano so baagala kukuba Honorable Segirinya eddwaliro lye balisaanyeewo mbuno we liri wachaafu kati njagala wamma ogende otunulire eddwaliro lya Honorable Segirinya we liri ogendeko n'ekiruddu simanyi mbuno ennyumba nfunda simanyi temuliimu biki nabagamba wano waliwo omuwuliriza wange taata we yafiira ekiruddu naye ekimu ku kyamutta lyali bbugumu eddwaliro teririmu esi abaana be bakwata ebisanikira bya bucket omu n'amudda emitwetwe omulala n'amudda emirana mirungu omusajja atuuyana ne batandika omuwujisa ebisanikira bya bucket gwe yakiwulirako nga nkyogera okijjukidde n'afa ddwaliro lya gavumenti bali kulya Segirinya do you know why mashini zayina mu myaka 35 Museveni tazituleeterangako kyokka tusolooza emisolo yaleese fire brigade ate nze wano nasoma fire nsobola okujja n'enkolayo kukuzikiriza omuliro ndimmo ife wano kyetusinga okuuma muliro si babbi wano tewali babbi muliro yaleese fire brigade yaleese biki kakati basituse bagenda basooka ne bamukuba ezo sente za kataha kayina emizimu be bazimuwa kyava akola ebyo byonna emabega waliwo ba empya bamuddiriddeawo bansereko kuva 2011 ali mu parliament tayina kantu ke yali akoze wabula agamba nze mukutesa ndimo mukutesa tuweeye ekintu kimu kye wateesa ne kiyitamu nga Uganda ekyenyumirizaamu Segirinya akoze katiba empya abakadde abaawo wonna bamwetoolodde baagala mukuba bannamawulire baagala mukuba ne gavumenti yaamu so nga bwe mwakola mu kulwanirira Honorable Segirinya okufuna kaadi by the way kaadi eyo ya NUP yagijja ku online wano Facebook ye yamulwanirira mulwanirire Honorable Segirinya nga bwe mulwaniridde abalala bonna ekyatti kyalumbuye ffe tulinze lunaku lwa kuvaayo ekyo sigenda kiddamu nnyo omanyi twagabana fronts ez'enjawulo Spiderweb yali ya specializinga ye bwe yali asoma ya specializinga mulumbuye
mu nsonga za lumbuye azinamu PhD. Kakati nange atereka mpite eno ate tugende ku birala. Ab'e Nakaseke nabagambye mugobe bamwine bwe mumulekayo mmwe mumanyi batandise obbatemaatema. Ab'e Masaka mwenna bannayuganda mwejje mu lockdown, mwejje mu lockdown, mujje mutemeetema abapoliisi kubanga babalaza ab'e Nakaseke bwe batemye abapoliisi babatemye ejjambiya zibayingira. Muwagala amajambiya gammwe mugende mutemeetema ababatemaatema. Wakiri mugweddulo 22 tulinde second leg mugende mwetemeeteme ebyo bye abasajja baagala mubeere mu nnyumba bajje babatemeretemere mu nnyumba nga temulina bwe mwerwanako, babatemeretemere mu nnyumba mu bungi okuba installinga mu fear muleme okusitula omutwe. Guno tukoleyo ekyenjawulo ku mulembe guno omulembe gukoleyo ekyenjawulo bali gusoma mu byafaayo. Babasange nga mwina amajambiya gammwe mangi, mugoba ab'ebyambalo, mugoba ab'emmundu, musobola obbagoba emisinde. Mbabuulira bwe mubeera abangi ne mwekolamu omulimu, bwe muneebaka mu mayumba nga bwe babagamba iffe twakoye tetukyakaaba. Nze wano nafiiriddwa bannaffe 5 jjo n'ababagambye bafiiriddewo, be baddusa mu ddwaliro eggulu 3 baafudde, mirambo 8 ffe twakoowukaaba. Bwe banaabatema mmwe mumanyi temukyalina gye muddukira. Luli mubadde muddukira w'abasajja ba Katonda babavaamu dda. Abasajja ba Katonda bonna in fact abasinga bonna bava Masaka. Ogenda okuyira Sserwadda w'e Masaka, Bujingo w'e Masaka, buli lwabuulira wane waffe Villa Maria babatemaatema situmulabako. Bugembe Kiganda bonna Masaka, wabula information gye nfunye eri bweti Sserwadda yawufunya ogundi wa poliisi namuteeke wa kitaawe. Ye kasita kitaawe yamukuumye anti ye munene akubira president esimu namugamba wabula bw'oba otemaatema nze wataata nteeraawo omuntu, bazadde be babakuuma. Okitegedde? Kakati mmwe kababatemeeteme. Kuba temukyalina gye muddukira, munaddukira wa? Kubanga omunnyo gwaggwamu ensa. Jjo lwavudde ku programu gundi omuntu naŋŋamba ndi wano ne Bugembe ali wano Massachusetts ali abulamu. Masaka babatemaatema. Bugembe ali Massachusetts America ali abulamu. Oba babatemaatema babatemeeteme kubanga ekkanisa eri mu lockdown. Ekkanisa bwe banaagiggulawo ajja kudda asaba ebiweebwayo. Bugembe kuba ku simu yo olaba oba ali Uganda, oba buuza olaba oba ali Uganda, yagenda mu holiday, ebyokubatemaatema tabimanyi. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye gwe focusinga ku Museveni kubanga gwolekeredde Museveni Munyankole munno oli mu kukuba bannaddiini. Bannange nze bakitaffe mu Katonda buli lwe wabaawo obuzibu mu Bayibuli omunnyo Katonda teyatugambako nti bali bannabyabufuzi gwe munnyo. Nze ndi ku munnyo gwa nsi Bayibuli gwegamba gwaggwamu ensa. Ekirala abo gyemirandira egikutte Museveni, be bavuga emmotoka ze, be bamubeezaawo, be bamutembeeta, be babuulira obulungi bwe n'awatali ne basiigawo akazigo. Laba nnoono kwegamba gwe bakutuma okusima muwogo, otuukira ku muwogo n'ogusimulayo mu ttaka, osooka n'ojjawo ettaka lino n'olyoka otuuka ku muwogo, ekikolo n'okisigulayo. Ndi mu kwerulawo ttaka, omuwogo gusigale kungulu tugukuuleyo. Omusajja yaŋŋambye gwe kakati ye Museveni tomwogerako olw'okuba Munyankole munno. Gwe naawe oli wa ddembe obirabanga bw'obiraba naawe, buli omu alina bw'abiraba. Wamma tugende mu kyawandiikibwa. Ebyo bye bijambiya gwe Museveni atugamba mbuno NUP yeetemaatema abantu. 2016 bwe twava mu kalulu, ebitundu ebitaakuwa kalulu byonna wabitemaatema amajambiya, era NUP yaliwo. Za generation za wise
very wise generation international 2016 NUP teyaliiwo watema bannayuganda ebijambiya yonna gye bataakuwagira 2021 NUP yetematema abantu 2016 ani yabatematema wakwataani omusajja yajja n'okutugamba poliisi yetutwala Kayihura n'agamba nani don't take that no ekyo nkiganye si kye twateeseza okwogera oyo mumuzeeyo Kayihura n'asigalawo ng'akanga badde newe bamugjawo bya kiwaanyiwaanyi ali eyo ayina security ate era yali munda bino waliwo ekintu kyotuuka n'osooka n'otunira n'ogamba wano element kyeriwo era ogenda okulaba nga mulimu Kayihura mulimu Museveni mutabani wa Museveni Sempijja mmwe ne tubakwata ne tubakuba mu kkomera mmwe ekibi ababbi abayaayi ate mmwe muyina obuyinza His Excellency yakyogera luli abatemu ababbi abayaayi ate mmwe muyina instruments of power ate nga nazo mwabbanzibe kyova olaba nga Uganda ekaaba abatasaana kufuga ate be batufuga. That's why za Uganda za crying. Banna Uganda mwejje mu lockdown. Buli ava mu lockdown va ngo ine jambia. Ate ng'ogiwagadde. If not bagenda kutema. Wakiri bakutemenga nawe otemyeyo omu. Mwejje mu lockdown tuwali agenda kubajja mu lockdown kuba eyabateeka mu lockdown yalina interest mu kubatema. Ate gwe mukayanira mbuna abajje mu lockdown. Ate abajje mu lockdown aleme batema. Kugamba waliwo ebintu ebimu nga tebigatta. Mmwe munagonda pakaddi. Tugonze ekimala. Tubawulidde ekimala tubawadde ekitiibwa ekimala. Abantu betuwa ekitiibwa tebagwanira kuweebwa kitiibwa. Abantu abatukulembera se balina okutukulembera. Mwejje mu lockdown buli ava mu lockdown vaayo n'ejjambiya kuno lwe mugenda otegeera bwe muna balemesa mwenna nga muyina ejjambiya nga mukitegeera kuba agenda kujjayo emmundu mbabulirira wano agenda kujjayo emmundu mutegeere kati abeekwesemu temukitegeera muli awo simanyi batutema simanyi ababbi simanyi abazigu teri bazigu bwe munajjayo ejjambiya nga buli gwasanga alina ejjambiya ye mujja kulaba nga batandise bakuba amasasi awo mulyoke mutegeerere ddala nti bulijjo gwe mbagamba abatta era y'abatta tugende mu kyawandiikibwa. NBS njimaze. NBS mu making sure. Mu bannayuganda mu making sure nti mulwanirira ekintu ky'eddwaliro lya Kawempe North erya Honorable Segirinya. Otherwise abasajja bali mu kukola report ennene okulikome bagenda dikuba ku mawulire buli lunaku buli saawa buli dakiika. Kubanga baswala nze bulijjo mbagamba eddwaliro Segirinya lyayina Besigye eyakola mu Aga Khan talirina naye Segirinya ojoga kaba kuggale kakati atawunzikiriza bakuggale Dr. Kiza Besigye dokita si dokita mu byakusaaga dokita w'abantu agenda wa Segirinya amuwa omulimu eddwaliro lyayina ebyuma byayinamu Government ya Uganda tebiri Segirinya tosobola kuwona bano basajja okujjako ekisa kya Katonda. Museveni myaka 35 tanaba bikola. Segirinya abikoze mu myezi 3 na ku 9. 100 days of Segirinya. Kati no wesibe 2. Nze nkulabudde. Now tugenze mu kyawandiikibwa ky'olwaleero kye tulina okukola abannaddiini kye tukoze. Mu biseera eby'obuzibu obanga omuntu yenna ayina obuzibu ekintu ekisooka okumujjira mu bwongo Katonda nkikuddiremu omuntu bwe yeekanga omuntu bw'alemererwa omuntu bw'atya bw'atuuka watasobola kuyita ekintu ekisooka okumujjira Katonda. Kati buli lwe twogera ku Katonda olw'okuba taliiwo ayina tetumulaba n'amaaso gano ag'omubiri ayina ba representatives be. Kati buli lwe twogera ku Katonda tulina ebifaananyi bye tutandika okukuba olw'abo bennyini abeeyita bakitaffe mu Katonda oba bitumanyi nga bakitaffe mu Katonda. Kati Katonda okutubeererawo nga tonnaba kumuwulira nti akubeereddewo eri mu mwoyo
ne mukutaasa mu spiritual world wateekwa okubeerawo physical symbol gy'olabako n'owulira nga ne Katonda ajjiddemu eyo symbol. Leero simanyi oba naabisomesa bulungi. Kati buli lw'otalaba physical symbol olemererwa okumanya spiritual symbol, spiritual reaction oba ddala weeri. Yensonga lwaki omuntu nze wano ba followers bange akukubira essimu nagamba pastor nsabiraako bino mugamba okay kankugatteko wano nja kusabira. Nedda pastor essala yange girecording. Omu yaŋŋambye nze nsooka kuddayo essala nengitekako kutunza olw'ebikka bulangiti. Yali alina ebintu simanyi bimunuunanuuna bimujigijja bimusikaasika bimusokaasoka bimukira biki nendyoka mbigoba kale mbalagidde kale mbagambye kale bo mu linnya lya Yesu kale kati yo olw'ebikka bulangiti bw'ati ng'akiriikinga ku audio nga audio eryoka eboggolera mu bulangiti kale bo fire ng'alyoka yeebaka era gayinza neebaka kati ali mu kiyumba kya Muwarabu Omuwarabu simanyi yajja ng'amutuma nga mugamba gwe fuluma ogenda okole bwoti ng'omwana olufuluma gundi ekisenge kye ng'Omuwarabu amansaamu omunnyo asanga omunnyo ku buliri asanga omunnyo wawa asanga akozekozemu ebyo omwana agenda okwebaka ng'ebintu bimuyonka bimusikaasika bimugiragira. Kakati okuva lwe namusabirako kati yakola bw'ati nze tonsabirira eyo essala eyange gyawule mu z'olukale njagala kugiwulira wano ng'erimu mannya gange. Okitegedde physical symbol connectinga ne spiritual symbol omwana neyeebaka spiritual reaction omwana neyeebaka otulo. Bw'omusabirira eno takiwulira ne bwe kimutuukako agamba kirabika olwaleero tebyazze leero tebyazze buzzi leero neebaseeko era atandika okwo leero takikakasa nti wamusabira oba nti no wamusabidde. Kati bwe tutuuka mu mbeera bweti nga bano abantu tetubalabako kituleetera okuggwamu amaanyi okwebuuza Katonda waffe gy'ali oba taliyo. Kyova olaba nga mbasimayo mbayitayo ne mbagamba bannange mujje nga bwe tubeera nammwe nga mwagala okuzimba nga bwe tubeera nammwe ne mutuyita tujje nga mwagala nga muyina bye mwagala okukola zireediyo muyina zigundi zammwe ze mwagala okugira muli mu competition mwagala okuzimba ekkanisa esinga obunene mu East Africa era obulango buli ssaawa bannange era tulina sitiika muziteeke ku baasi zammwe sitiika muzisibe ku magulu bw'oba otambula mu kifo eky'okulaga entumbwe balyoke basomeko 90 FM obitegedde ebyo. Era njagala okwebaza ababodaboda mwena abatimbye sitiika yange eya 90 muyina ne sitiika ku elementi zammwe za 90 ebyo nga bwe tubalaba mu ebyo ne wano twagala tubalabe tubawulire nga ffe tuli mu kizibu kubanga ebyammwe tujja naffe ebyaffe twagala mujje. Lwaki ffe bwe tutuuka mu bizibu mmwe lwe mugenda muziholide oli yaŋŋambye Bugembe ali wano Bugembe mumutaaginge mumuyite gwali awo okumpi ne Bugembe mugamba ajjalabe lwaki bw'aba enkuba yatonnya lwe yali alonkinga okusonda kyakiye yagamba yakaaba n'agamba wowe maama nnyabo tebagenda kujja ebyenda ne bimpitamu bannaye nempulira nze nabannange anti omanyi alina ekyejo oba Bugembe tebaamukuba gwe Bugembe wali olina kukulirako wa Muzeeyi Katongole neŋŋamba maama enkuba lonki efudde tebagenda kujja amabanja obulango naye munnange Mukama n'akikola enkuba olwakya bannange abantu bajja nempulira essanyu awo omanyi alina simayiro oyo ye ku simayiro ekyo kyo weebale wamma Pastor Bugembe ka simayiro keeko awo n'asanyuka ng'alaba bajjudde bazze nagamba bannaye kanfukamire mbeebaze yafukamira ne ku TV nga yeebaza abantu mwebale kujja mulonki enkuba yatonye netta olunaku naye era mwazze okitegedde ffe twakubeererawo we wali nga gakubugumye abantu ne bakubeerawo enkuba nebakuba naye ne bajja ng'olunaku lufudde omuntu n'ayambala ejaketi najja nagamba pasita yatuyise kati abantu bali mu buzibu oli Massachusetts bangambye wiikisi nga 2 wiikisi 2 ebijambiya byali
byatandika dda sikugana gendako out naye bw'obeera eyo tosobola kwogera kigambo ne kiba nange kino kyenjogera sikyogerera ku ground no siriiyo but am concerned I'm a Ugandan I'm not a Masakanian no I'm a Buwamanian but mpulira okulumwa olw'aba Masakanians kubanga ndi neighbor okitegedde naye gwe ate Masakanian olemereddwa okuyimira ne Bamasakanian Bujingo bwe bamugamba kaawo Bujingo oli Munyarwanda ho nga wabuli lwabuulira ffe waffe wane Villa Maria ne mugamba nti ndi Munyarwanda Ssaabasajja Kabaka lwe yajja okutugamba okweyunga mu lutalo nali mwana nze nasindika emmotoka ya Ssaabasajja Kabaka okugiyisa wonna ku ssaza ku Gombolola ku Kitawuluzi ku Kiggwa okugikkiriza eri emmanga ku lusozi eky'emmanga eri ng'okkirira oyambuka nembuuza byondagira nga sibitegedde tosobola kukkirira ng'oyambuka agezaako okutukakasa nti we Villa Maria nze nebuuza Gasumba agamba we Villa Maria Bujinga agamba we Villa Maria kiki ekiri Villa Maria awo Villa Maria bamuwamba saidi zeri oba nkugambire bagambako Bujingo nti Munyarwanda yatukakasa oyo Ssaabasajja Kabaka nze namulaba akyali muto ne musindika mu motoka era twamugamba agijjemu omuliro ne tumusindika okuyitaawo wonna ne twambuka ne tukkirira nga bwe tukiika bwe twambuka nga tukkirira kakati sebo we Villa Maria batematema abantu oli luddawa wamma gobulira tugenze mu kyawandiikibwa ky'olwaleero ekyawandiikibwa ky'olwaleero waliwo omukyala guno omukyala yali alina bba naye nga teyazaala namwogeddeko eggulu omukyala sorry wamma muwulire wamma omukyala Elisa namulagula okuzaala omwana olwo mbuuse bingi essula yonna ojja gisoma bw'azaala omwana lumu Bayibuli egamba baali bakungula omwana najja ng'akaaba omutwe najja ewa kitawe namugamba taata omutwe taata we namukwata namusindikira nyina nakwata omwana namuteeka ku bisambi omwana omukazi nabeeraawo n'omwana we mpolampola yagenda okulaba ng'omwana guweddemu omukazi n'asitula omwana we namutwala namuyingiza mu nnyumba omusajja namubuuza kiki ate ng'otulese mu nnimiro ogenda kiki ko omukazi no problem mafi mushikila no problem omukyala nadduka nafunayo awo omuddu omu nakwata eŋŋamiya oba emmotoka nadduka n'agenda ewa Elisa Bayibuli egamba Elisa n'amulengera ng'ajja ndi ku lunyiriri kati olwabiri ntuuseeko olwabiri-mu-7 n'amulengera ng'ajja olwabiri-mu-5 n'amulengera ng'ajja n'agamba gekazi omukyala oli omusunamu wuuli ajja oli eyatuwaawo okusula wuuli ajja dduka ogende omwanirize omubuuze mirembe ewaka bali mirembe omwana ali mirembe gwe oli mirembe naga dduka ogende omwanirize yamulengerera wala jjukira Elisa yalengera omusajja wa Katonda atuma gekazi genda gekazi gwe twabaddeko eggulu eyagenze n'ekigenge kati n'adduka n'agenda n'amuwaaniriza n'amuleeta n'amubuuza ko omukyala nti n'atuuka omusajja wa Katonda olunyiriri olwabiri-mu-7 lwe mbadde njagala okusoma olwo ddwo ndowooza ndusome olwabiri-mu-7 ddwo leka ndusome ndugyewo kubanga tuli ku basajja ba Katonda ab'omulembe guno bagekazi ab'omulembe guno be tuliko kati benjagala tusomeko olabe gekazi yakola atya Bassekabaka ekyokubiri essuula 4 olunyiriri olwabiri-mu-7 Bayibuli egamba bweti awo bwe yatuuka eri omusajja wa Katonda ku lusozi n'amukwata ku bigere
omukyala yajja olwo nga Gekazi amaze kunyiririzira eza waggulu 25-26 azze amwaniriza muleese. Omukyala bwe yatuuka n'agwa ku bigere bya omusajja wa Katonda Elisa. Ku bigere Elisa Gekazi n'asembera okumusindika. Gekazi n'asembera okumusindika. Naye omusajja wa Katonda n'ayogera nti muleke, kubanga emmeeme ye enyiikadde munda mu ye, era Mukama akinkisizza so takimbuulidde. Omukyala yajja jjukira jjo twalabye bali abajja nga beetisse. Gekazi yabaaniriza. Gekazi tebamulinda. Gekazi ye yabagoba kubanga balina ebintu. Omukyala eyajja engalo ensa bwe yagwa ku bigere by'omusajja wa Katonda, Bayibuli egamba etya? Gekazi n'amusindika. N'amusindika agwa ku bigere by'omusajja wa Katonda nga talina kyakutte. N'amusindika. Omusajja wa Katonda yali alaba munda n'amugamba Gekazi ono omukyala muleke. Otegedde abantu bwe bafuna ebizibu badduka mu basajja ba Katonda. Mu Samaliya mu Isirayiri mwalimu abasawo, mwalimu amalwaliro. Waligambye nti omwana yafa, nti yali afudde, mwalimu eggwanika, mwalimu kabaka, mwalimu ebintu ebya buli kika, mwalimu oxygen cylinder kubanga ojaga nti ayinza okuba ali tannaba kufa. Mwalimu oxygen cylinder. Omukyala yalagawa, yadduka agenda wa Sserwadda, yadduka agenda wa Bujingo. Bwe mpita Bujingo nti mu nsonga eno oli luddawa, nina ensonga lwaki mpita bo. Omukyala omwana yakaaba omutwe, kitaawe n'amusindikira nnyina. Nyina n'akwata omwana n'awulira, tugambe nti oba omwana embeera mbi oba yamuleka tannaba kufa, naye Bayibuli etugamba omwana yali afudde. Kati omukyala yali badde adduka ku poliisi kufuna postmortem report. Bya Ruhanga ayingirewo, simanyi bya Rugaba ayingirewo akole postmortem report batubulire oba omwana w'omukazi bamuwadde butwa. Omukazi yamuyingiza mu nnyumba kasirise, n'adduka n'agende wa Bujingo, n'adduka n'agende wa Kiganda. Okitegedde? N'adduka n'agende wa Kazimba Mugalu, n'adduka n'agende wa Mufuti. Beba kitaffe mu Katonda, si bwe batugamba. Bayibuli egambye n'agende w'omusajja wa Katonda. Sheikh Nuhu Muzata Batiya tugamba ffe tukola mu ofiisi ya Allah. Kakati gwa ngamba mbugannemye okudda ku Museveni mu Nyankole munnange, I divert people to basajja ba Katonda, era ndi off target. Nkuba misguided missiles. I have a reason. I have the reason why. Lwaki namwandu teyadduka nga agenda mu ddwaliro. Iffe munnyo gwa nsi okujjeko ng'omunnyo gwaggwamu ensa, batubulire nti omunnyo gwaggwamu ensa, ekkanisa bazitunde. Ekkanisa okubeerawo nga tezituyamba, waakiri bazitematemamu ne bazifuulamu essomero, bazitekemu classrooms, batekemu gundi plywoods, batekemu classes abaana basome, okusinga okusuubira nti tulina omunnyo mu kicupa ate nga mulimu musenyu. Bayibuli egambye n'adduka. Gekazi ye atunuulira byanfuna, omukazi talina kyaleese. Bayibuli egamba n'amutoola ku bigere by'omusajja wa Katonda, amusukuma, amusindika. Abo bangi nnyo ku mawofiisi g'abasajja ba Katonda, bw'ojja toyina ky'oyina gwe tofuna appointment. Omuntu azza awulira omutima guzitoye bakugamba ojja kudda ng'ennaku z'omwezi 27 essaawa 8:30, bw'ojja ku 8:32 gw'obeera appointment ye eyiseeko. Agamba leeta appointment gye twakuwa luli. Omukazi alese omwana we afudde, amulese ku buliri, anoonya musajja wa Katonda mumuwa appointment leeta.
simanya appointment reference azze kati nga atonnya omusaayi omwana afudde wabula n'otuuka ne bagamba leero lwakuna ojja kudda ku lwomukaaga ssaawa 12:15 kati jja munakwatira mu kkubo n'otuuka ku 12 kitundu ne bagamba leeta akapapula tulabe obwedda wayiseewo dda kati you will apply again. Kati mbuuza omwana gwe yalese ku buliri ng'amuzanzise ku buliri wabula baggekazi mmwe mugenda ne mugira wano waliwo omuntu eyampeereza akantu yagambye bwati Uganda yonna nabagamba jjo tuli ku Museveni enguzi nabbanja enguzi eri omuntu yampeereza akantu kati kabadde ka WhatsApp nga kalimu amakulu headmaster yayita cameraman namugamba nnyina abaana bagenda ku registeringa njagala obakube size photos nti buli mwana n'omukubira bumeka nti 14 ko omusomesa ko headmaster abo abaana bangi zigenda kuba ennusu 1500 kubanga bangi ko cameraman kale njabba kuba headmaster n'agamba omusomesa genda ogamba abaana enkya buli omu aleete 15,500 cameraman agambye 15,500 alukiriza headmaster n'agamba genda bagambe buli mwana enkya gye ne 15,500 ez'obufaananyi gundi ez'obufaananyi teacher bwe yatuuka mu kirasi n'abagamba enkya buli omu leeta siringi 7 ez'obufaananyi omwana n'agenda n'agamba maama we maama wangi batutumye siringi mutwalo gwa bufaananyi okitegedde cameraman yansabye 15,000 headmaster n'asaba 5 master n'asaba 7 omwana n'agenda n'agamba nnyina maama batusabye mutwalo ko maama kale maama n'agamba taata abaana bano tomanyi ti n'abaana ba candidate oli wano ozannya buzanyi babasabye emitwalo 2 gya bufaananyi kuliko ez'obufaananyi eza photosynthesis kuliko eza kirala waliwo ebintu bye batutumanga bakutuma neza photosynthesis kakati ng'omuzadde agamba photosynthesis nti owaayi abaana nga basoma ebintu bingi ate ekyo kiki taata ng'alina okunoonya 2 buli we baayise bayongeza kati mwe muli ku nabbanja kino ekintu kyali adda Uganda kiri waka mu maka awaka mu bulamu ne mu bulamu obwa bulijjo omusomesa yagamba 7 omwana yagamba mutwalo omwana agamba maama mutwalo maama agamba 2 tata n'agamba bannaye kati byonna biggwera mu bataata ne bwe mutulaba tukoze tutambula tuyomba mu kkubo kati ate ne taata olugende wa Katonda agamba Mukama omwana abaana babatumye emitwalo 5 gya bufaananyi Katonda n'agamba laba akajigere kano bannaye kati yagamba bugambe waayereka nyamba omusajja muwe 5 kubanga era ne bwe naazimuwa era ku kameza alina okulekako 2 ye tafisizaawo liri eggwanga lyaffe waayi omunyo gwaggwamu ensa omukristaayo awasa n'agoba ate onoddukira gwe omukazi nga bakugobye onoogenda wa pasitawo akawasa emirundi 2 onoogenda n'owaabira bbaawo pasita ampita aŋŋamba eki ntino ki we mubuuliza sebo omwana ogoba ono tedi aliwa omunyo gwaggwamu ensa balirunga munnyo nabaki bwetwogera nga bagamba mbuno tulaba abasajja ba Katonda mu kamwa omunyo gwaggwamu ensa gekazi Bayibuli egamba n'atoolawo omukazi n'amusukuma omusajja wa Katonda ye ali mu mwoyo Erisa alaba tannaba kutegeera kiki kitawaanya mukazi naye amugamba emmeeme y'omukyala yeefunyizza emmeeme y'omukyala munda yeefunyizza naye Mukama tannambikkulira naye kyendaba omukazi alina ekizibu tomusukuma ab'e Masaka bakaaba banoonya omusajja wa Katonda bagekazi babasukuma tebaagala nakumanya naye alese omwana we jjajja we bamutemye ejjambi yamuganzise ku buliri genda osoma olala abe kiki ekyaddako gekazi yali mane minded yenna
omusajja wa Katonda omukazi n'amugamba nti gwe musajja gwe bwe wali oŋŋamba eby'omwana oyo saakugamba nti saagala kudda mu bintu stress z'abaana omanye ekituuse ku mwana wange musajja gwe omwana wange afudde n'awa Gekazi omuggo gwe n'amugamba Gekazi kwata omuggo guno tobuuza omuntu yenna ne bwakubuuza tomuddamu kwata omuggo guno ogutwale oguteeke ku mwana oyo ku buliri waali ojja ombuulire kyonooba olabye Gekazi n'agenda omukazi n'amugamba bw'ati nedda ssebo gwe nazze okunona mumanyi ŋŋenda naawe wennyini tugende Gekazi n'agenda n'omuggo n'aguteeka ku mwana n'akomawo n'abagamba nze omwana mutaddeko omuggo talina kibaddewo ekirungi nabo baamugirako wabula ye yabakulembera n'amubuuza kinaga omwana siraba era ali awo yeebase omwana yafudde oba nze mutaddeko siraba nabwe yenyeenya Gekazi tebimukwatako Elijah yamuwa omunagiro nga bawanyisa amaanyi Elijah agenda mu magaali agenda mu ggulu ye yagenda mulamba Elisha bwe baamuwa omunagiro guno mmwe gye muyita sikaafu omanyi kiki yasooka ogikozesa yagikuba ku River Jordan n'agyabuluzaamu n'ayita awakalu Gekazi agenda okukwata amaanyi ag'omulundi ogwokusatu bamuwa omuggo ne gugaana okukola ng'ow'omunagiro gwakola Bagekazi bali awo batuyiiya buyiiya yateeka omuggo ku mwana omuggo ne gugaana n'akomawo n'agamba oli baziike oba omuggo gwe gutakola oba biki oba nze oba omwana ye yafudde nnyo kirabika yafudde nnyo omusajja wa Katonda n'ayingira mu nnyumba n'atuuka ng'omwana yafudde Bayibuli egamba n'akwata emikono gy'omwana kasalaba bw'ati n'ajanjuluza n'ateeka ennyindo ye ku y'omwana omumwa ku gw'omwana n'amwebakako bulungi bw'ati n'omukono ku mikono gye n'amugabanyiza ku bulamu bwe omwana n'asituka otegedde lwaki mu biseera eby'obuzibu abantu badduka mu basajja ba Katonda omuntu munda ng'alinamu okukkiriza nti Katonda gy'ali bw'ajja n'alaba ekifaananyi ky'abakitaffe mu Katonda aba alabye Katonda ekyo obadde okimanyi yensonga lwaki omusajja akutiisatiisa n'agamba muganyo ziwaayo mujjukira Ananiya ne Safira omusajja n'agamba bannange sifiira wano nga Ananiya ne Safira omusajja wa Katonda ayogedde omusajja wa Katonda yabagamba muzireete ne transport mumuleete abantu ne bagamba omusajja wa Katonda agambye tuleete transport tasobola kujeemera musajja wa Katonda kuwaayo transport kuba Katonda yayogedde gwe nkubaamu akafaananyi nga abasajja ba Katonda enzaalwa z'e Masaka bonna ne bagamba kakati yes tubadde Kampala nga twekuba kati bino byawaka nti tuzikwate ziri ennene buli omu alina emmotoka omupiira gugula emmotoka bazikwate Kiganda akulembere Serwaddaddeko Bujingakkirire Bugembe ani awo Kazimba Mugalu yesi weeyo Kazimba Mugalu waawa bonna bakkirire bangi nnyo nesiba nnyo ne basheeki mwe bali abazaalibwa e Masaka nga musobola okutula mu Inter-Religious Council mwenna olaba abasamize bakuŋŋaana ne bajja ku kyalo ne bakwata ebyokoola ne bagamba babaleese ono yakulira abasamisa gundi egindi bazze okujja ebyokoola byabwe ku kyalo naye mmwe bannaddiini mmwe bakitaffe mu Katonda ne tutabalabako nga mukuŋŋaanye omusajja ajja n'atiisatiisa awo n'asala enkoko n'agira bwati bwe biba biganye n'abagamba mwena muzibirize mwena mugire n'akuba omusaayi bwati n'alyoka adduka emisinde naye ng'abaddewo bagenda okuzibula amaaso ng'omusamize gwe baleese okugjayo ebyokoola nga yatemye edda anti ebyokoola bibuze naye waakiri bo bajja ne bawulirizaako abantu baabwe nti we bali ku gurawundi naye bakitaffe mu Katonda omuntu azze anyiikadde emmeeme Bayibuli egambye Erisa yagamba muleke emmeeme ekizibu kiri ku mmeeme gw'omulaba atambula mulamu
omulaba naye obulumi buli munda emmeme yeefunyiza ekyo kisana kitwalira Elisa so si Gekazi era kyova olaba bo bagekazi tebamanyi akukwata n'akusukuma eri naye nga munda emmeme yeefunyiza naye Gekazi bwe kyatuuka ku Nayamani eyali alina endibota z'engoye oyo mukwano gwe nnyo era bw'atandika kukubulira ku Nayamani akubuulira obuzira bwa Nayamani n'amaanyi ge oyo Nayamani bamumanyi nnyo naye omukyala afiiriddwe omwana bamukasuka bweru kyova olaba baleta ffe bino tujja bibagamba waayi lyerina eddirisa erisigaddewo lyokka ku gurawundi baatugaana bagamba ekisooka tosobola kuweereza nga tolina certificate mu simanyi diploma muki era buli omu agamba kakati wirekola bwoti genda osomeyo theology wakiri certificate sijja gisoma kuba nebyensomesa si bya theology sijja gendayo ate nja byogera bino nabijja mu theology abababba tebalina zidiguri mbuuza ababasiiga omukyala genda gamba munnange njagala kuzaala omwana aganye nagamba omwana aganye omwana bw'aba aganye kola bwoti nalyoka kwata ecupa y'amafuta nalyoka agisiiga ku ngalo nakusiiga ku ngalo nagamba ate kakati simanyi lwaki omwoyo mutukuvu ekintu kino akikyusizza oli wa mukisa mu bakazi bonna kubanga simanyi lwaki omwoyo mutukuvu aŋŋamba tukole ekintu kino kuba kati bwe mmaze okukusiiga amafuta omwoyo mutukuvu alina ekirala kyaŋŋambye weesulike abaganda bagamba namusulika ennenge weesulike abaganda bwe bagamba nze nabisangawo ndi munyankole kati simanyi oba kyenjogedde kinene nze ffe bwe tutyo jjajja yagamba gwe twala yoronanyaale omwana bwe yakiddamu maama yamukuba emiggo just kigambo okunyaala kakati kyenjogedde simanyi bwe kyenkana bwe kiba kinene mu nsonyiwe namusulika ennenge mbiwulira ku mawulire gundi ani Solomon Kaweesa yayogera olwo oluganda gwe nakikoppako bwe kiba kibi mu nsonyiwe anti ogenze kuzaala nagamba anti omanyi bagenda ne basiiyiriza nga omwoyo mutukuvu azze simanyi lwaki mukama akyusiza instructions kiki musajja wa Katonda mukama alina kyagamba oyagala kuzaala gira kuba teŋŋinza okumala okusiiga amafuta omwoyo mutukuvu naŋŋamba era maliriza ddala oyo omukazi wa mukisa era ne omwana w'endaaya agenda kuba wa mukisa ate munnange omukyala ayagala omwana agaana nga naye akyuka ogenda okuvaayo ng'otonya musaayi bakkubye 2-0 n'olinda omwana ng'omwana omulabako ogenda okuddayo okwetesitinga HIV nankani n'obuuza HIV nankani yazza atya bawa akubuuza HIV nankani yavaawa nga nze siri HIV nankani noloko mugamba I know what you see, I see what you know. Kiki otya n'okukyogera nti omusajja wa Katonda ye yansiiga amafuta kati ojja tuwira obanga amafuta gasiiga HIV nankani okitegedde ate nammwe abalokole muyige okusoma ku Bayibuli omusajja wa Katonda akyusa atya olugero nagamba naye oba omwoyo mutukuvu atambeeredde kireero wulira omwoyo naawe n'owulira ng'oli wa mukisa mu bakazi bonna kumbe mukama abawa omukisa essaawa 10 ziweze awo we tunaatandikira omuntu azze emmeme yennyise oyo omukyala gwe nabagambyeko eggulu yangamba bw'ati nnyina omwana nazaalako gundi omwana ali Uganda mwana mukulu naye bwe najja eno ebyegundi byagenda wala nnyo omwami n'awasa netwawukana online kati wano nange nenfuna omwami naye omwami mu America ngamba ayagala kuzaala pastor tusabe tuzaala omwana nangamba okumanya nze ate okukkiriza kwennyina kunene nnyo zimateneti zonna zendiyambala nga nina olubuto zonna nziyina wano nazigula dda era buli lwensanga akagoye k'omwana mbugula
ne mugamba ate gwe olina okukkiriza kunene nnyo ne mugamba genda ofune olubuto mu linnya lya Yesu ne musabira ennaku ezo n'alufuna yabadde olwalufunye bwe luti ne bamugamba kati mirayo ku mpeke oba yamulagiridde empeke ki kati ate lwamaze genda ate n'akomawo pasita lwabaddemu ne nabadde ntudde awo nagenze okulaba okuwulira nga lugenze nalabye bulabi bwe nti ng'omwana adduse emisinde afulumya ayiseemu ne mugamba waayo mwana gwe kati pasita ne mubuuza kiki nti namize empeke nange yaŋŋambye mirayo ku zino ne mugamba kiwafuna n'okusaba lwaki okinyweza n'empeke omusajja yamugamba gwe kasita ozaala wano omwana Omumerika tugenda mu White House Obama part 2 kati tuli ku lutalo ate lwakuddamu kusaba mwana mulala lubuto lulala abakyala abo ajje emmeeme emwennyise Erisa yatunuulira mmeeme teyatunuulira mubiri guno emmeeme yennyise Gekazi akusitwa n'akukuba eringa emmeeme yennyise Gekazi tomunyumiza mmeeme kasita oba nga tolina kyoleese mu ngalo zo Gekazi tomunyumiza bw'oba tolina ndibota nga tolina ssente awo we tuli alina amatu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa tuli munnyo gwa nsi ensi kyevudde ebeera bweti omunyo guweddemu ensa Yesu yagamba bw'ati kati atawo kiki ekiba kisigaddewo nga guweddemu okujjako okugukwata ne baguteeka mu bikutiyakutiya ne bagenda basuula ebweru abantu ne bagulinnyirira wali oyiseko awantu we batadde ebikutiya by'omusenyu ng'oli waliwo egundi alina okukkirira bw'ati waliwo simanye ekitaba kigirawo nnyo walegamawo nnyo ekitaba bateeka omusenyu mu bukutiya ne basuulawo bwe bati abantu ne batambulirako kuba temukyali mu nsa kyova olaba abasajja bakatonda be twandiddukiddeko mu bizibu ebizibu bwe bituuka baba bagenze mu vacation anti bagaggawala nnyo kiki ekimubeeza ate mu bijambiya ng'asobola okugendako n'awummulako anakomawo nga n'amakanisa bagaggudde agenda anoonye ku Mukama era ajja kujja gambe haleluya kyaki mugambe nti amiina ekyo mukyogedde mpola muddemu omulundi omulala muddemu n'ab'emitiya n'abawulire bategeere nti mbadde mu Amerika nga nnoonya Mukama n'omubuuza bwe wandimunoonyereza e Uganda tewandimulabye okomawo bamaze otutema ebijambiya Mukama abawo omukisa wamma Kagame ye yagambye bw'ati nkoyo omukisa gw'omusabirasabira Rwanda ogutaggwa Rwanda is blessed kati si kyayagala makanisa wano gonna ngaggadde naye bannaye Kagame oli musajja Kagame yabiggadde yagambye nze wano tebabba bantu buli ssaawa omukisa golola amagulu golola omukono yambuka kkirira omukisa gugwo gukutomera guyingira omukisa Kagame yagambye nno Rwanda is blessed abantu mubasomese bintu birala ebyo no abasajja bakatonda be babireeta ebyo byonna kati kanisa nzigale mukifo ky'okukunga abantu ne babagamba mujje tusabe tuloopeyo bagenda mu kooti kwegamba katonda mumuwoleze buwoleza nga Segirinya ali mu kooti bamuwaabidde ate katonda ali mu kooti ye yawaabye baggala batya ennyumba ze basajja mmwe mwekoze ebintu wamma katusabe Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero tukwebaziza Mukama olw'abasajja n'abakazi bano abali ku platform eno Mukama tukwebaziza Mukama olw'ekigambo ekiramu ky'otuwa wano ku ASP Bible and Politics mazima Mukama Gekazi yalabikako ng'akwata omukyala alina emmeeme yeefunyiza n'amusindika omukyala afiiriddwa omwana alina obulumi bw'omwana we gwe yafuna nga wakyamagero omwana afudde omukazi teyadduka mu ddwaliro yajjawo omusajja wa Katonda naye omusajja wa Katonda Gekazi n'akwata omukyala n'amusukuma mu nnyiike gye yali alimu naye Mukama weebaziwe ku lw'Erisa
Erisa n'alaba ng'omukyala emmeme sinnaba kutegeera kiki kituufu naye emmeme y'omukyala yeefunyizza. Emmeme yenyiikadde sooka omuleke tomusindika emmeme ekizibu kiri ku mmeme. Mukama bannayuganda emmeme zaabwe zeefunyizza munda mu nnyama yaabwe. Yeremiya ye yagamba nti emmeme yange yeefunyizza munda mu nnyama yange. Erisa wano ye akizzeemu agamba omukyala ono emmeme ye enyiikadde. Mukama bannayuganda emmeme zaabwe omusajja yagambye obudde bwe buziba n'ogamba e Masaka obudde buzibidde ki? Baagala kufunayo Yoswa e Masaka bafuneyo Yoswa ayimirize enjuba mu ssaawa 11 awo enjuba ekomaawo obudde buzibenga e Masaka ye enjuba eyaka. Yoswa yakikola. Yali ali mu kusalaasala awo abalabe be enjuba egenda kugwa obudde buziba tannabamaliriza n'agamba ate gwe naawe enjuba leka kukisusa yimirira awo naawe omwezi nkuyimiriza awo tojja. N'asala abasajja ennaku endala 3 ng'enjuba eyimiridde awo oba wiiki n'abasala bonna paka lwe yabamalawo. E Masaka bayagalayo Yoswa asibe enjuba eyimirire e Masaka awo. Abalala bonna beebake e Masaka enjuba esigale ng'eyaka ne bwe bukyegatteko bugassi. Kubanga bwe buziba emmeme zaabwe zinnyika, emmeme zaabwe zeefunya munda mu mitima gyabwe, buli akakuba bakatya. Mukama mazima ddala kuba omwaka faananyi nga taata ali mu nnyumba atintima, abaana bagumidde ku taata, maama agumidde ku taata, taata ne yeekanga enkoko mu kiyungu ng'epapala bweti, taata ne yeekanga. Bagenda okulaba ng'empale ya taata etobye. Mukama lwaki tuswala okutuuka ku ekyo bataata? Mukama bataata baleke bagume. Abagenge bagamba bwe tutuula wano bajja kututemaatema. Ate ne bwe tugenda era bajja tutemaatema. Naffe tukwate ejambiya tugende batutemeeteme. Kubanga era wonna kufa naye tufe nga twerwanyeeko. Mukama Bayibuli gamba abagenge bwe bagenda bakomawo be bawanguzi ne bawangulira Samaliya yonna. Samaliya yonna n'erya emmere. Samaliya yonna n'erya emmere nga kyavudde ku bagenge abavumu. Waakiri Mukama e Masaka waveeyo abagenge nga baabo batambule ku kyalo bakuume ebyalo byabwe. Poliisi yonna yabadde mu Masaka kunoonya ani over ayina ebbaala egguddewo mu lockdown. Abamabbala temukkirizibwa nga mu kyalo batema bijambiya. Mukama wabeewo abagenge mu Masaka bo bagende bawangulire Masaka yonna mu linnya lya Yesu. Mukama ne baggekazi abasindika abantu abalina emmeme ezinyiikadde, emmeme ezeefunyiza munda mu bo, abo baggekazi bo bali ku kimu Nayamani. Ekigenge kya Nayamani kibakwate nga bwe twasomye eggulo. Ekigenge kya Nayamani kibambale mu linnya lya Yesu. Mukama n'omusaayi oguyiise ku ttaka lya Uganda gumala. Mukama tukusaba ositopinga omusaayi oguyiika e Uganda. Mukama ekibonerezo kyewatuwa kinene nnyo mu 7 kibonerezo kinene nnyo. Waakiri Mukama tujjirewo kuba mazima tuboneredde. Mukama mu 7 atulabiza ennaku atukabiza amaziga okusinga siriimu ge yatukaabya. Atukabiza amaziga okusinga COVID gatukabiza. Mu 7 wa bulabe eri Uganda okusinga COVID, siriimu, Ebola, kolera combined. Ezo zegundi ezaali zizze mu Uganda, emisingi gya Uganda ne ginyenyezebwa. Bati mu 7 byonna bisinga. Ku maziga gatukabiza. Obulumi bwatuyisizaamu abantu basse. Juuzi ekiro kirimu e Masaka yasse abantu 19. COVID teyakikola. COVID teyakikozeeko. Kubanga nze Mukama neraliikira Museveni okukwata ku muntu wange abajja kufa, naye COVID yakwata omuntu wange n'awona. Museveni n'amukwatako ne bakubira essimu over bamukutte. Naye COVID bwamukwata tugamba menya buli kya green ekiri awo ofumbe. Gwe buli kyoyitako nga kiri mu green fumba onywe. Era bwe yakola n'awona. Mukama mu 7 mubi nnyo okusinga ebibi byonna ebiri ku nsi. Ffe Mukama tusobola okukkaanya bwe tuti
setaani tubaddewo nga tulwana naye ffe mukama twala Museveni otulekere setaani e Uganda. We know how to deal with the setaani. Yes, we can deal with the setaani mu buli ango kubanga era setaani byazaakola byebyo. Bwe tusiba ne tusaba tumuwangula. Hey, tumwekuuma olumu tumudduka naye ssebo Museveni omusajja yamudduka n'agenda ettaki bannange yamunonye. Yamusonkolesezeeyo lwakubeera mukama ekitiibwa kikuddire era yamulemeddeyo. Naye nga naye yamukutte, naye nga naye yamulemeddeyo. Weebale mukama. Mukama Museveni mubi nnyo. Waalibadde watugirawo ddamu Museveni emabega emyaka 30. Museveni teyandirabina ku ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga mukama. Umusajja mubi. Wanditulekeddewo oyita ojoko n'otwala Museveni. Wanditulekeddewo Baziliyo Olalo Okero n'otwala Museveni. Mukama wanditulekeddewo Obote. Mukama wanditulekeddewo Amini naye n'otwala Museveni. Mukama wanditulekeddewo Maria Mungu. Batugamba Maria Mungu yali muzibu naye tatuuka yadde mu bukongovule bwa Museveni. Museveni mubi mukama. Olaba tukusaba okusigaza sitaani otwale Museveni. Kino kita kya kusaaga mukama. Tetumanyi oba nawe tuyagala kubeerako naye. Mukama wakiri gwalina amaanyi agasusse n'obuyinza n'obusobozi nawe mutwalo obeereko naye. Tutuuka ekiseera olumu ne tulowooza oba nawe tuyagala kubeera naye. Mukama, we are fed up. Mukama tuwulira nga it's too much. Tusobola okusigaza COVID e Uganda. Museveni n'agenda. Mukama, Jenny Ruth Achenge yasse omusajja family. Aba abantu mukama bw'oba otwalira ddala neyigwe kasi. Mukama tutaase ku Museveni family. Mukama tutaase ku nkola za Museveni. Uganda ejja kufuna emirembe. Abalwadde mbasabidde mu linnya lya Yesu. Abalina ebizibu eby'enjawulo mbasabidde mukama abasisinkane. Mwenna mukama akusinkane ng'okulemererwako bwe kuli. Abalumbibwa ebintu ebibatuga ekiro, abateebaka, abaloota emizimu egiva emagombe. Waliwo omuntu eyali bbaawo akomawo n'akukozesa, gwe wayagalako yafa naye akomawo n'akukozesa, simanyaani yakomawo akomawo era n'akukozesa. Tebadda mu linnya lya Yesu bikome, tebiddamu kukulumba. Mukama sisinkana abaana b'abantu kubanga emmeeme zaabwe zeefunyiza munda mu nnyama yaabwe. Emmeeme zaabwe zinyiikadde. Olumu ebintu biba bisaana gwe bitubikkulire tubirabe naye ffe tulaba mmeeme nga zeefunyiza gikaza abakasukiiri. Mukama jangu osisinkana abaana b'abantu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Gwaliyo ng'ayagala kwenenya gamba ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Era Mukama ndokose. Mpa omwoyo wo omutukuvu ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Abalungi Mukama bawa omukisa. Mwebale kubeerayo, mwebale kutambuza message. Mwongere okutambuza message eyo. Waliwo omuntu gwe naddamu okufuna asala video olumu nzifuna bugenze naye osobola okunkonako n'oŋŋamba ne njikuweereza bw'oba ozaagala mu bitundutundu kati twazeemu zifuna. Osobola okunkonako n'ozinsaba n'ozisharingira abalala naddala ab'e Uganda abatabeera live. Katonda omulungi ow'ekisa banjagalire mwagale nnyo Mukama. Bayibuli egamba olwaleero ku Prayer Warriors tubadde n'ekyawandiikibwa kibadde mu kitabo kya Okuva essula 11 olunyiriri lwa 7. Is it? 7:17. Nga Bayibuli egamba bweti nti mu Isirayiri ngenda kubaawula. Nabaawula. Mugenda kakasa nti nabaawula. Tewali yadde embwa eri wagala olulimi lwayo okuluma Omuyisirayiri oba emu ku nsolo za Isirayiri. Mukama asobola okuprotectinga n'embwa n'etakuluma. Bw'aba asobola okuprotectinga ku mbwa musabe sabira family yo Mukama agiprotectinge waleme okubaawo awagala ekijambiya ku family yo. Kyawandiikibwa kiramba kiri mu Exodus 11:7. 11 verse 7:17 around. Lwe munakakasa nti mwe nabaawula ku Bamisiri.
Isirayiri nabaawula tewali yadde embwa egenda okuwagala olulimi lwayo okuluma Omuyisirayiri oba emu ku nsolo za Isirayiri. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire ensigadde nze ASP Asiimwe kangende ng'obudde bukyali ate nteereyo n'aba YouTube. Mukama Katonda omulungi abanjagalire. Esimu yange eri +974 33 93 96 39. I love you all. Take care. I sign out.